Mu programu ekitiibwa kya Buganda ku Lwomukaaga oluwedde twakulaze okulambula kwa Ssaabasajja ku butaka bw'ab'ekika ky'Effumbe Ebaka mu disitulikiti y'e Wakiso. Eno yaggulawo essomero erizimbibwa ab'ekika olw'okwekulaakulanya n'ebirala bingi nga bwe twabikulaga. Twakutegeeza nno nti eno bwe yavaayo ku butaka bw'Ab'Effumbe ate yagenda ku butaka bw'Ab'Emmamba essagala Buwaya mu Busiro era nga twatambula naye. Olugendo lwali luwanvu ddala era ne tutuuka n'okulowooza nti oba obudde buzibye naye munnange luba teruli busa. Ne tutandika okusanga ebiyitirirwa ebyaliko ebigambo n'ebifaananyi eby'omutanda gwamma ne tukakasa nti twali tetuli wala n'obutaka bw'Ab'Emmamba. Eno nayo twayitanga ku bantu abakuba eŋŋoma nga balindiridde omutanda. Era nga ssaawa zino nkugamba nti tuli wano ku butaka bw'Ab'Emmamba e Buwaya mu Busiro. Twagala okumanya biki ebikwatagana ku kika kino eky'Emmamba, ani akikulira yabaffe okukyala kwa okulambula kwa beene ku butaka buno bo bagenda kufunamu ki. Tula ntende byonna mbeere nga mbikotoosaako. Bwe twatuuka ku butaka twayanirizibwa akulira embuga eno Charles Mubiru Samba atwala embuga ya Mukandula. Embuga eno nno we batuuliza omuzzukulu agenda okulya obwagabunga. Ono yayogeddeko naffe era oluvannyuma n'atutwala okugitulambuza. Ndine mukadde wange sebo amanyago. Amanya ganze Charles Mubiru Samba. Wano kulangane. Wano nze ntwala embuga eno eya Mukandula. Twala abakandula embuga za gabunga zonna. Okay. Embuga eno omuntu okufuuka gabunga omukulu w'ekika ky'Emmamba wano we tumutuuliza ku ntebe we tumutuuliza n'afuuka n'ali obwagabunga. Kati nsaba nze n'abakola ku programu ekitiibwa kya Buganda ku Bukedde TV tugende mpola mpola tulage ku mbuga eyo weefaanana. Nsaba onzikirize atubeere nga tukutwala tulabe embuga eno ate bwefaanana. Mwebale kuyoyota kifo mukadde wange. Mwebale kusiima. Amiina. Ssaabasajja ku matikirago ag'omulundi guno kyayitiridde buli mwaka biba birala tubeera tugenze mu maaso ebikadde biwedde. Mu mbuga twasanzeyo abakyala ab'enjawulo era nga nabo bayogeddeko naffe okwongera okutunnyonnyola akawunvu n'akagga akakwata ku mbuga eno. Gwali ku Bukedde TV nkugamba nti nga bwe tutuuse eno ku mbuga eno tusanzeeyo n'abakadde ab'enjawulo. Mugenda kunzikiriza mamono atubuuzeeko atweyanjulire era amazima atugambe wano tuliwa. Sebo nsanyusa okubalaba naffe okusanga bannange nze amannya agange nze Namukasa Debula Nakazi ali wano ku mbuga ya Gabunga. Gabunga bwe bamala okumuteekako obusi ku ntebe okumutuuza ku ntebe y'abajjajjaabe muli Abaganda mumanyi nti okubusika ne bamuleeta wano entebe ye yiri kwatuula n'agabula abazzukulu. Era wano embuga eno bagiyita Sirya Mawolu y'embuga eno. Nze Erina Nakibuuka nsanyuse nnyo kubanga wano nkolawo ngo akola ku mbuga yaffe eya Gabunga okukuumawo obulungi okutegekawo obulungi. Naye olunaku lwaleero mpulira nga ndi musanyufu nnyo okulaba nga Ssaabasajja ajja okutulabako. Essanyu lye nnina ppitirivu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kuno abakyala temwafangayo nnyo kukuuma bya buwangwa byaffe na nnono. Ne kati gwe owuli otanga obyenyumirizaamu nnyo nnyini ddala. Mbyagala kubanga we tuyimiridde tufeeba bwe tutaakola ebya buwangwa bwaffe. N'abazzukulu n'abaana tebajja kumanya kye tuliko. Naye kati bwe tutambuza bwe tuti omulimu kirabika nti nabo bayiga ekyokukola. Awo we tusanyukira. Olunaku luno olwenyumirizaamu otya mazima ddala? Olunaku luno ndwenyumirizaamu ne nga nti nzaani alaba kwani ku Ssaabasajja Kabaka nentuulako wano mu mbuga yange nga ndi bwenti.
n'empulira essanyu. Bamama mwe bannakazadde b'eggwanga era mmwe mussa empisa mu baana baffe be tuzaala. Abantu abakola ku Bukedde TV mu nsi yonna oyinza bakubiriza otya okukuza abaana baabwe mu mpisa oba olyawo n'obuwangwa bwabwe n'ennono? Mbakubiriza okubuulirira abaana okubatwala mu mpisa ennungi ezaffe ezedda ez'Abaganda, balemu okwekola ebyo bye tulaba bye beekola n'ennyambala nkyafu. Bayambale ennyambala eyaffe ey'edda tubeere bulungi mu nsi yaffe. Mukadde waffe Mubiru twatudde naye n'ayongera okubaako byattaanya ku jjinja Gabunga wagabirira abazzukulu. Kati Gabunga embuga ya Gabunga, kati Gabunga tumutuuza ku ntebe kuno kwagabulira ekijjulo ekisooka nga yakalya obwa Gabunga n'agabula abazzukulu be ekijjulo ekisooka n'abanga atandika emikolo egy'e kutwala entebe y'obwa Gabunga. N'olwekyo ekifo kino kintu kikulu nnyo mu byafaayo byaffe eby'ekika ky'emmamba, kubanga bw'obanga totuuziddwa ku mbuga eno kitegeeza oba toli muki toli Gabunga. So kinkulu ekifo kino kya byafaayo nnyo. Mwebale kuma kifo kino. Kale ssebo. Abantu njalo tubuulire ekifo kino zakimazeewo bbanga ki? Kifo kino nze sisobola kukuwa nnyo byafaayo byakyo naye byempulira abajjajjange bye baŋŋambako. Ekifo kino kiruddewo emyaka n'emyaka okuva Obwakabaka bwe bwabeerawo. N'olwekyo sisobola kumanya myaka meka, sijjukira mu myaka meka, naye nga kifo kiruddewo kubanga kyekivaako abantu kyekifo nti olukuva lw'Obwakabaka bwe bwabeerawo nti Bagabunga bonna abaavaawo ne betusanzeewo bonna batuuzibwa ku ntebe wano mu kifo kino mwe batuuzibwa. Abantu ab'ebika ebirala obagamba otanadda mu nsonga y'okukuuma ebifo ebyobuwangwa nga bino bw'obiraba? Bagamba era ndowooza ekintu kino kirina ebyafaayo bingi lwa nsonga eri emu. Kireetedde Ssaabasajja naye okulabika nti nno olw'okuba nti embuga zino bwe zibeerawo zimalawo enkaayana z'ebika mu Buganda wano, nti kubanga ekiko okubeerawo kibaako n'ebyafaayo byakyo. Kakati gwe olwali bw'ojja n'ogamba nti nze nkulira kino oteeka okuba nga olina embuga w'ensonga lwaki okulira ensonga eyo. Naye so tojja buzzi ne weeteekawo n'ogamba nti nze nkulira ekika gundi naye nga tolina mbuga mwokola ki. Naye nkubiriza bannaffe bonna abali abalina embuga zino nga zino olwaleero okulabika nti zirabirirwa. Fuuke kugamba bajjajja abantu bonna abalivaawo naffe bajjajjaffe abazirekawo n'abaliddawo basanga abazzukulu n'abaana bonna abaliddawo bazisangewo nga bweziri ng'ebyafaayo bya Buganda. Okujja kwa Ssaabasajja Kabaka okulambula embuga zino mukufunyemu mutya? Okujja kwa Ssaabasajja okusiima najja ffe nga ffe abazzukulu kati ŋŋanze nti gwe mulundi ogugenda okusooka okulabika nti mwaniriza mu butongole mu maaso mugwa mu maaso ankwate mu ngalo. So kulira essanyu lingi nnyo kyenyumirizaamu kubanga singa tebadde embuga eno osanga daali badde siina mukisa gwonna gwe nsobola kumola mbadde mulaba naye nga siina mukisa kati nganze olwali nti bw'ava mu mmotoka ng'avudde wali ng'atuuse agenda kusiima asoobwe nga atuukira mu mbuga eno nga tannatuuka wali waagenda kutuula asookera mu mbuga eno. Otumbudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'ogwanjawulo obukulembeze obw'ennono obugyeyo bulungi nnyo n'olaga ekifaananyi ekituufu otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde. Twabadde tukyali manjo ku mbuga ate ne tuwulira enduulu ey'essanyu kozi eyo yabadde eyaniriza Namunswa. Embuga eno nkulu ddala era bino olwabadde okutuuka gyetuukidde n'abaako bye bamunnyonnyola. Eno omutanda olwavuddeyo n'asimba omuti ng'akabonero akakuuma obutonde bw'ensi. Oluvannyuma lw'okusimba omuti yalambudde amakula era bw'atyo n'agasiima. Olwaleero kubibiza ddala bakusimba kutto yayimba yagatyabula.
Wow, ezo zikyali nsonga za kika kya mamba. Tuli eno Buwaya mu Busiro era nga twali tutunuulira wali we tuva omukulu Gabunga watuula nga bamutikira era bw'atyo bw'amaliriza n'agabula ekijjulo kye. Kugamba nti nga sinaakwongera mu bintu ebirala bingi nnyo, nzikiriza ate tugendeko tukole ku nsimbi ate n'oluvannyuma tukomewo okumu ekyali ekitiibwa kya Buganda.